Listed chechiro papa. Listed. Yeah man. Ndimu nakuzo ndio mulundi gumu. Sikyali ya mirundi ebiri. Because yakuddayo mu mbeera yange eri gye nalimu nga nkyatoba yakera kumacha kukendeza ku kilos zange bali na kilos nyingi nnyo nga ntandise okuwaguuka kati konzi kanesale abasinga twagamba stress za na mirimbo teri mbeera gye sitayitangamu kati akalulu tekasobola kusinga mbeera gye nali mpiseemu y'okusuula ku kasasiro akalulu just kintu ebivumo teri ebivumo byesitafuvunangako mu bulamu bwange kati omuntu atakumanyi asobola okuvuma naye baganda bange bali banvumyeko mama wange yali anvumyeko so teri kintu kyesitamanyi n'omuntu nakera ku makya nze ebintu ebita ekintu kisinga okunuma ng'onvumidde omwana ekyo kinnuma abasinga bagamba muno bino ebyakalulu era bye byakuweesa liivu ku mulimu live nditaitedde okufuna live ng'omukozi kubanga kiri mu contract yange nti omukozi yenna obanga okozi because ntera nnyo okufuna live in between February ne January live ebeera ya mwezi gumu naye ade yaggwako dda nga ndi suppose kuddayo kitegeera nirakwanga omanyi kati sinakutereera bulungi nkyayina ebintu byenkuba bingi nkyayina abantu benina okulaba nkyayina okusoma ebintu bingi nnyo mu bulamu so naye nga ndisitedde sinataba sina amabanja genina gayasiti kwekera kumakya okweyama ebintu byeneyama nga noonya akalulu okubituukiriza gemabanja gokagendina ng'omuntu naye mbubano sina mabanja ga ssente siyina nze akalulu nakalaba mu version endala ennyo ate version yange gye nakalabamu nti abantu banyamba abasinga naddala tiimu yange DJ Jacob Omutuuze yanyamba nnyo naye nga nze ndisitedde sinatabu simanyi oba yalukomyawa yamanye ebizibu bye nze siminako buzibu ekisooka musajja mukulu ate ffena tuludde mu industry y'okuyimba so yo aba alinako obuzibu abulinako nga ye nze simulinako obuzibu kubanga muwa respect ye legend mulamba omala omuntu wokera ku makiro ga nti oli legend oli icon olina okweyisa ngaekyo kyoli ekitiibwa ekyo simanyi kingeri kigyeyisaamu kubanga kwera ku makyo noŋŋamba nayogera ebintu byeyayogera byenamulaba biba bindeetera okumugjako ekitiibwa kyenabadde muwa naye sina kyamukolera namulekerayo nga waali kubanga fenafena Katonda yatunda mu ngeri endala akyali legend tasobola kukyuka kubanga akikoleredde ebyange ebyo ani emotoka omanyi obwongo bwange bunene nnyo okulowooza ku bintu ebitono kati motoka buntu obutono wadde eri amadi teri amadi tensingira bulamu bwa muntu tensingira bulamu bwa Even Lagu so emotoka ku bantu buli muntu alina engeri gyatulezengamu ebintu nze emotoka sigitwala nga kikulu ekintu ekikulu kyentwala nti yazibula abaana yazibula abavubuka amaaso era kyemusaba nti takoowa even if akalulu even if yabaddemu at the end of the day tulina okulonda okulala ate Katonda yalonda omukulembeze nze kyemusaba kyokka yes emotoka yagituusiza kirungi okuuma obulamu bwe nga buli safe kubanga obulamu bwe kintu kikulu nnyo eri Uganda ate obulamu bwe busookera ku makya okusanyawo Uganda kubanga esaawa zino yemu ku bantu abalina amaloboozi ag'amaanyi wetwogera abantu abasatu mu Uganda balina powers ogamba omuntu ekintu ekituukirira ye Bobi Wine ayinza okuba nga akwata kyakusatu ng'ogyeko President Yoweri Museveni ye namba emu wa Uganda Kabaka Muwanda Mutebi then Bobi Wine so nze ku lwange okufuna emmotoka eyo kiba kituyambako obutafuna butabanguko mu Uganda kale gwe kubamu akafaananyi singa mu campaign bamukuba essasi singa mu campaign afuna ekizibu kyandibadde kikka so emmotoka bagifunye kigera tuyamba okuba nti Uganda tejja kuyiwa musaayi kubanga wakirabako bamukwata ku Uganda yonna neetabuka nze kuba ndi happiness kintu kyinza okudda kugamba ate emmotoka blabla muno mu Uganda olaba mulimu omusajja ayina emmotoka yakakadde kamu akadoola naye temugimanyi kakadde aka eri waka itagivuga nagivuga yagiteeka awo naye mwali naye teyerabisanga tere muntu alagimanyi naye ng'agiina eri wakaawe ku lwange nga nze sigamba nti omuyisa mu maaso naye ku lwange mulimu ebintu ebimu kale ebintu ebyamaanyi ennyo nnobya nokubeera mu kkomera
bantu kufa kuwambibwa byebintu by'amaanyi kyekikyaga nti kooti yagirese mu bantu abantu balina okufokasingako kooti y'abantu eriruddawa yes yabadde kikina okukolebwa kooti y'abantu yeriwa kooti y'abantu kyeki kati abasinga obungi emotoka yabakoze diversion ne bava mu kooti y'abantu ne badda ku motoka naye nga essaawa zino ekintu kyandibadde kikulu kooti y'abantu sidde gisomesa kubanga kooti y'abantu eri sensitive ate kooti y'abantu esookera ku makya okuleetera obuzibu nga nze osegeera kati nze sookera ku makya kuvaayo kudda ku tv ne ngamba banaye kooti y'abantu yeeno kubanga nze ndi mwana wa muntu ali siina maanyi anytime basobola okumpamba nange anytime drone esobola okujjezana nentwala so I respect myself ntya drone kubanga ekindeta okuta drone because nina obulamu ate nina omwana sinaamukolera bye bandibadde mukolera kati atalina mwana waddemu butata drone naye nze nina omwana wange nze maama nze taata nze jjajjaawe nze kojjaawe kyekisookera ddala ku bwongo bwange kubanga bayibuli egamba omusajja omugezi alowooza nnyo mu kufa omusajja omusiru yalowooza okubeera obulungi kiba kirungi okubeera criticize eri omusajja omugezi dana okubeera praise by omusajja omusiru n'oba okoze ensobi agamba omusajja omugezi agamba abantu awaliwo okufa kati nze ndowooza nnyo mu kufa wow even lagu nteekeko ebivunu najja nanyimbira obwerere n'agenda nagwako accidenti even lagu najja nandaba mu ddwaliro even lagu abadde mukyala anyambye mu bulungi ne mu bubi even lagu yafuuka maama wange even lagu yafuuka sister wange even lagu yafuuka muganda wange asula mu zoni yange gye bannunda yali mulwadde ng'alina akantu mwasiza n'avaayo n'agenda alonda bwe yamala okulonda n'addayo mu buliri even lagu mubanja nekibanga kisenga kibadde kyetagisa muwa kidini yange nandigimuwadde because abantu abalina omutima omulungi ogulumirwa abantu abalala bagwana obabeererawo ntunula ebigenda mu social media nti agende wa Museveni simanyi biki nendaba okukyawa okola embantu teri muntu asinga mu nsi muno ng'omuntu omulamu omuntu olina kuwulira nnaku ya muntu munno si kukyawa muntu munno kati ekiro tuli mu kukyawa abantu bannaffe tuli mu kuvuma abantu bannaffe tuli mu kuwomula abantu bannaffe kiba kitegeeza ne Katonda tajja tuwa ekyo kye twagala bw'oba oyagala enkyukakyuka kiba kitegeeza olina okweyisa ng'enkyukakyuka gy'oyagala bw'oba oyagala enkyukakyuka naye ng'osuubira nti enkyukakyuka yakuvuma yakuwomula kuyisa mu bantu maaso kutulengeza abantu Katonda tajja kuwa nkyukakyuka gy'oyagala enkyukakyuka Katonda yagigaba ensonga tulina kufuna nkyuka kyalimu obukyayi singa tojjamu obukyayi Katonda ajja tukwatirwa ekisa tuwa enkyukakyuka entuufu ebigambo yange ebisembayo eri even lagu ne bafanizi be bambiguma manye Katonda teri kintu kyaleeta mu bulamu bwa muntu nga takisobola kyekino ekiseera ky'okwetegereza ani mukwano gwo ennyo ani oyo agenda okukeera ku makya okukubeererawo essaawa zino ze mbadde nvumibwa social media yonna naye neebaza social media eno envumira abantu okunvuma kimpadde abantu okumanya omuntu afaanana atya ani asobola okukubeererawo mu bulungi ne mbuli so muganda wange embeera even yaku gy'alina nawe sooka okutuukako yonna gy'oli I salute you baagaliza obulamu bulungi baagaliza enkulaakulana ennungi ne Uganda empya gyetubiira ffenna okufuna I salute you nze baapita Jjajja Galaba General Secretary owa Wuma empya nesimbyeyo ku madamu Fiina Masanyalaze byobadde obuuza Smith ebya ssente fe abantu batutaddemu obwesigwe bagenda tusondera ne kasente kubanga ffe tetulina ki ssente ono talina ssente nono talina ssente ono talina ssente wabula ffe nga ba uprising star babadde tebatuwadde lukusa lukola ki lutukiikirira nze kyengenda okukolera ngenda fuuka eddoboozi lyaki lyabayimbi abato era ngenda kukola ne pulezidenti yenna gwe banaaba bampadde musaavinge nga nyina wano pulezidenti Sobbe kuba nze General Secretary mansaavinga pulezidenti gwe baba bakoze eki kuba kyekifo ekyokusatu ekiri mu Wuma sembayo nkimanya amaanyi mangi mu bavubuka kubanga entebe eyo twagituddemu kodda era abavubuka njagala tebababuzaabuza kubanga batandise okutubuzaabuza batandise okutuleetera tube n'empisa embi olw'okuba balabye nti abavubuka from nowhere twazze n'amaanyi naye nga ekigambo kyange kisembayo mbadde nsaba Mami Cindy Sophie Nantongo Nsima nalabye ne taata wange General Zamba mmwe bensuubira okubanga mulina kunsayiningira wabula si kompitinga na mutabani wammwe si lwakuba nti byemukola President akatalekeka
akatale keka madamu Fina masanyalaze nganze General Secretary wa Umempya omulonde singa nkukuba akalulu n'onkwasa entebe yange ngenda kuwa obwa vice ze bampita jagalaba General Secretary wa Umempya Milio King Amesoja ne campaign manager wange Ediravu bonna we bali. Okay. Amanyi agange bampita Irene Kruger eri oluganda na bossa nga ndi muyimbi ndi ne part of my team from Uma. Ndi muyimbi bampita Rachel Wise from Uma. So ne bannaffe abalala we bali bangi tuli bayimbi tuli bamemba era abamu bagenda kwesimbawo ono yesimbyewo kati nganze sesimbyewo naye n'emirimu gyenkola kati ng'omuntu ng'afiiriddwa nze asoloza ssente toseka amabugo kati nga ne ku Evelyn balina talante last week okusonda ki tusondawo obusente tukoze ebintu bingi ate tuli mukoze emmotoka ebyanga bibino kikino okiraba no olaba naye bambi kakati wetuli ku Evelyn ekyandeesenza okusingira ddala Evelyn mumanyi nga mulamu bulijjo mukwano gwange tubadde nga mukwano gwange eryaddala naye kakino kye tukoze okujja ekyawamu nti tusonde ku ssente bambi kubanga ezo ssente nyingi okuzijja muntu omu tukole eno kawash tusondeyo ssente n'abali eyo nga wadde tebasobodde kutuuka wano kubanga si buli muntu yenna nti abadde n'obudde obujja basobola okusonda nsuubira nti emikutu egy'enjawulo gyataddeko ku numbers kwe basobola bambi Evelyn aggwawo ate nga tusobola mu rescuing gwe newoteekayo omutwalo oba miliyoni oba miliyoni zimmeka mukama ajja tuddizaawo era ajja kuddizaawo gavumenti yo ku bayimbi ffe tetunnabaako kyetulaba talina kyetukoledde kyekituufu kati nga nze ayogera navudde Germany papasiri kujja kulwanira abayimbi bannange abayimbi bakaaba buli lunaku owulira onaakuwandiikira bannange sina kyakulya bannange ennyumba bangobyemu bannange biki kwegana tuse kisana mpulira nga nkooye neŋŋamba kanyimuke ngende ku butaka osanga abaliko kye bakola tekimala abatulaba mbakubiriza Evelyn Lagubambi katumuyambe kuba actually bw'oba totuuse wano we have the numbers ziri ku posters so you can go there supporting with the little you have. I know God will bless you. Otherwise Uma, I'm coming in as a deputy secretary. Saba mumpagire nze bannaye ekyengenda obbakubiriza twongere okusondya Evelyn Lagu ssente akyazeetaagira ddala bukadde 250 era ng'abawuma mwenna ndi mukomawo leero ekiro ne lisiti yange ey'abantu abakateekayo ssente those that have contributed mwongere otuteekayo njagala tuva ati nesente zisuka mu kakadde tuzimu ajja kusanyuka nga wuma bannaye balidde baffe muveeyo ku kino kweno ensonga muveeyo tukwate wamu tuyambe Evelyn Lagu sigadde nze Nakisi eyeewaayo mbakolere ne gavumenti by the way mujja mutukwate kenjala etutta tetuwangadde 10 seriously tetuwangadde 10 kuva Feb paka kati batugoye mayumba tuli banyivu nnyo twagambweko kye mutukolerawo social media bampita Irene Kruger everywhere on any social handle ndi ku Irene Kruger olusi mbeeramuke mixingamu na bossa but it's me kale